Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa wabweru ne munda wa kkooti y'amagye Makindye mu kwetegekera okuzza Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale ku misango egibavunaanibwa egy'okusangibwa ne pisito mu ggwanga lya Kenya ko n'okugezaako okukuŋŋaanya obuyambi basobole okutabangula emirembe gy'eggwanga. Ku ssaawa nga 3 ez'okumakya ababiri bano baleeteddwa mu mmotoka ya poliisi eyakazibwako erya droni. Bannamateeka ab'eŋŋanda bannakibiina ki FDC ekiwayi ky'e Katonga ko ne bannabyabufuzi abalala okuva ku ludda oluvuganya gavumenti babadde baagumbye dda wabweru wa kkooti eno. Wabula bannamateeka balabye bakandaaliriziddwa wabweru bwe batyo kwe kulumba ab'ebyokwerinda ababadde ku mulyango oguyingira kkooti nga baagala babakkiriza okuyingira. We can agree if you want to read out the names. Yes. We can stand here. Whoever you read, we stand here. Read it goes in. No. We stand here. After reading, we gas a team. Abamagye oluvanyuma bapondoose ne babakkiriza okuyingira nga basomebwa mannya omu ku omu wakati mukwazibwa n'ebuziizi. Era wano abavunaanibwa baleeteddwa mu kaguli. Olw'okubanga kkooti ebadde ekubyeko bugule bannamateeka babawaababirwa basabye ssentebe wa kkooti eno okuwummuzaamu okuwulira omusango kuba bannamateeka bannaabwe bangi babadde tebafunye we batuula. Here we are so tired. As we talk now, we are extremely tired because of the mistreatment. Ekirala balagidde omulamuzi wa kkooti eno obuteeyongerayo na musango guno okutuusa ng'akulira oludda lwabwe nga bannamateeka babawaababirwa mu Nakenya Martha Kaluwa aweereddwa ebbaluwa emukkiriza okukolera emirimu gye wano. The accused persons are still in the process of constituting their legal team, and this is what we are still dealing with. And it's an inalienable right, a non-derogable right under our constitution. Era wano munnamateeka wa Kizza Besigye amanyiddwa obuteerya ntama Aaron Kizza ne munnamateeka wa kkooti eno bawanyisiganyiza ebisongovu. The English meaning of tribunal is court. You read the act. What does it? What is court? Judge, advocate, you are not supposed to exchange with me. You are not a member of the court. You should advise it, and they tell me. You are not a member of the court. When the lawyer stands up, you speak automatically. You under that in school. Era omuwaabi wa kkooti eno asabye kkooti ekome ku bannamateeka ba Besigye bakomye ku kwogera ku musango oguli mu kkooti. They raised discussing court matters in media. Then the council submitted, and I don't know what if state that's what we are going to make a rejoinder. Ono era alaze obwennyamivu eri kkooti eno olw'abannamateeka babawawaabirwa okweyisa ng'ekitagasa mu kkooti. No, you can't direct me. You are not court. Council Kizza, can you listen? We have rules of this court. It is not going to be like a political rally. Oluvanyuma lwa bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa okukalambira nga bwe batajja kugenda mu maaso ng'ensonga ya munnaabwe Martha Kaluwa egonjoddwa bw'atyo ssentebe wa kkooti eno ayongezzaayo omusango guno. Dr. Kizza and your colleague, your case is adjourned to 7th January 2025 for further mention. The same time. Munnamateeka wa Besigye Martha Kaluwa aliko by'ayogedde ku mbeera eno. Yes, I was denied the certificate to practice by the Law Council. I am contesting that, not for myself. As my colleagues have said, what we are pushing is the right of Dr. Kizza Besigye and Mr. Lutale to have a team of lawyers of their choice and to have a lead counsel of their choice. Ye President w'ekibiina ki Alliance for National Transformation, General Mugisha Muntu, ng'ono yaduumirako ku ggye lya UPDF, alabudde bannamagye abakyali mu yunifoomu. You do whatever you want to do. That's the country we want to see. My advice, those who are in government, be sure that as day follows night,
there's going to be a day when you won't be in those offices. Kizza Besigye ne Obedi Lutale kikakasiddwa nti omwaka omujja baakuguyingirira mu kkomera oluvanyuma lwa kkooti eno okubazza kwa alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa January omwaka 2025. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.